Bishop Michael Ssenyimba. Bishop Michael Ssenyimba ono bannamukono mumumanyi nnyo naye ate era ne ku Lutikko ono e Namirembe yaliko ate diini wa Lutikko y'e Namirembe era mu ngeri y'emu yatandika amasomero mangi mu Buganda wano ate ne mu Uganda yonna okutwalira wamu naddala amasomero ageekuusa ku kanisa ya Uganda. Abadde wankizo nnyo naddala mu kubuulirira ne mu kusomesa naddala abasumba ab'enjawulo oba bannaffe abali mu nzikiriza eyo y'ekkanisa ya Uganda, era nga mu ngeri y'emu abadde afuba nnyo okulaba nti wabeerawo nnyo mbiranye abamujjukira obulungi era bwe yabeerera omukulembeze mu kanisa yatakawo nnyo enteekateeka ya systems zoyinza ogamba ez'okukola internal audit mu kanisa okulaba nti obweruufu bubeera mu kanisa n'okwetegereza ensimbi engeri ezikwatibwamu ne projects ez'enjawulo ez'ekkanisa. So abadde mpagiruwaga era yateekawo nnyo enkola ez'enjawulo okulaba nti kanisa ekulaakulana ne projects ez'enjawulo. Yafudde ku myaka 9 n'omusobyo era ng'aweereza ekkanisa okumala ebbanga eriwera. Wateekeddwawo olukiiko olukulemberwamu Bishop Kagodo ow'emukono nga yagenda okukulemberamu enteekateeka zonna ez'okulaba engeri gye banaasibulamu mukadde waffe. Bishop Kagodo yoyo ow'emukono yagenda okukulemberamu enteekateeka ez'okulaba nti mukadde waffe asiibulwa mu kitiibwa. Olunaku olwaleero essaawa zigenda kubeera 8 mu kanisa Lutikko. Wagenda kubeerawo enteekateeka ey'okumusabira kubanga nga bwe nkutegeezezza nti yaliko ddiini wa Lutikko ey'e Namirembe naye ate ku lunaku olwokutaano lwajja okuba nga aziikibwa ku kanisa ya St Philip and Andrew ye mukono. Wagenda okuba enteekateeka ey'okumuziika. Kitalo nnyo ekya mukadde waffe Bishop Ssenyimba atabadde wa kanisa yokka nene wano mu Bwakabaka bwa Buganda y'omu ku abo abadde basobola okwebuzibwako ku nsonga ez'enjawulo. Kitalo nnyo gutusinze nnyo ayi Ssaabasajja twakuumye bubi. Nga tuvudde awo olunaku olwaleero lunaku lwakuna. Lunaku olwokuna tuba n'enteekateeka ziba nnyo mu byobulamu ng'era olunaku olwaleero nyina Dr. Setabi Michael ono nno nga musawo abasawo abalongoosa era ava mu association of surgeons mu ggwanga lyattu